Abatuuze ku luguudo lwa Esalaama Road mu zooni ya Abaasi bali mu kiyongobero ku nkya ya leero bwe basanze owa bodaboda munnaabwe nga yakubiddwa kayondo n'afiirawo era nga bali mu ntiisa olw'ettemu eryatuuseewo mu kitundu kyabwe. Ku bantu be twogeddeko nabo bagambye nti abatemu bano babadde beekwese mu nnyumba etannaggwa era ng'omugenzi baamuteze omutego n'agwa wansi olwamaze ne bamukuba akayondo nga kw'otadde n'okumutwalako pikipiki ye. Beekwese mu kali akayumba waliyo katoya akali eri emabega eri kampi bwe kati kubanga waliwo abantu abo omuntu ava mu nnyumba yagenda akola ekyakole butemu baaka beekwese mu katoya naye gye baddemu okulambula eyo okulabira ddala ekintu bakikoze bagukwese mu mabbali mu nsiko kati ndowooza omwana yeekanzemu ekanga omuti kuba twasanzewo omuti ndowooza gwe yatomeddeko n'akola ki n'agwa ne bamukuba. Ate ye kansala w'ekitundu kino agamba nti bwe yawulidde ekikolwa kino yayimukiddewo era n'ayita poliisi okusobola okutwala omulambo. Wano n'ayongedde n'alabula abantu okukomya ebikolwa ebyo ng'akubiriza abavubuka okwongera okukola awamu n'okwagaliza abalala wabula bave awamu n'okwagaliza abalala era n'alabula abantu okuba abeegendereza naddala mu budde obw'ekiro. Byakwerinda basirikale mwe bali tetubamanyi abamu babeera muleeya batuga bali mu balakisi awo bangi balakisi eri awo naye temubugenda mu maaso tulina okutya nti obuuli awo mwe muva ebyo baalizze ne banjulira abantu buli kyalo kiri mu kiringa Ettemu waffe nti bannange tulinamu abasirikale bwe bati era bali ku mulimu bwe guti. Nanchinga Lydia, MRI TV.